Gentlemen, today I wanted to do two things in particular. First, I wanted to flag off the relief items that are going to go to the National Task Force, and that I will be doing shortly. And secondly, I wanted to introduce to the country and to the world my deputy in the People Power movement. Ladies and gentlemen, this is a lady who is an activist, a lecturer who has taught in different universities, a lawyer, a World Bank accredited mediator, a retired judicial officer. She was on the panel of the WISE, on the FemWISE. She's a United Nations Security Council expert. She's an international trainer of trainees. She's an IGAD and ICGCR peace and security expert. She's a politician, an author, and a mentor. She's a practicing African woman and a member of numerous national, regional, and international professional organizations. She's an advocate of social inclusion, and she's a comrade in the struggle for a better Uganda. Many call her doctor, but I would like to call her comrade Dr. Zedriga. Alright, ETV Uganda, Wadex is my name. Thank you so much. Yonna jemusinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Lunaku lwa kusatu kyaddaaki Bobiwine, His Excellency Bobiwine, the ghetto president, era ng'omukulu ono abasinga gumumanyi ng'omuyimbi ate ng'era yakulira ekisinde kya People Power kyaddaaki avuddeyo n'alangirira omumyuka we. Ebbanga ddene nga Bobiwine akulira People Power ng'ekisinde naye nga tavangayo kulangirira nti oba ono gwe nkola naye oba ono ye mumyuka wange. Wabaddewo abantu bangi emabegakaawo yavaayo n'agaba ebifo bingi nnyo, wabula nga teyavaayo kugaba kifo akyabumyuka. Ani amyuka Bobiwine? Bangi babadde bagamba ekifo kino embeera eneetambula etya, Bobiwine ekintu akitambuza atya? Kyaddaaki Bobiwine amaze n'alonda omukyala ayitibwa Dr. Zedriga Lina Walu Abuku okubanga ye mumyuka we gwe wandiise deputy leader of the People Power movement. Omukyala ono aludde ng'alwanirira eddembe ly'obuntu era nga omukyala ono mukyala mukugu nnyo. Omukyala ono Bobiwine gwalonze okuba nti ye mumyuka we alina bingi nnyo ddala ebimukwatako. Okusinziira ku bubaka Bobiwine bw'atadde ku Facebook page ye, bw'atadde mu lulimi oluzungu, agamba nti ladies and gentlemen, countrymen and women, I take this opportunity to introduce to you Comrade Dr. Zedriga Lina Waru Abuku, the deputy leader of the People Power movement. Omukyalo ono agenda mu maaso n'otugamba nti Comrade Zedriga is a distinguished activist, lawyer and university lecturer. Awo omuntu oyinza okukitegeera obulungi nti aludde ng'alwanirira eddembe, mukyala munnamateeka ate ng'era university lecturer. Bobiwine agattako nti she's a retired judicial officer. Omukyala ono yaliko omulamuzi, muwandiisi ate ng'alina bangi bakumyekumye ky'oyinza okuyita mentoring. Awo omukyala ono aze yenyigira mu byobufuzi okuviira ddala emyaka egy'emabega ddala, era nga Bobiwine agamba nti omukyala ono y'omu ku bantu abalozezza ku bukambwe bwa gavumenti eno eriko, era ng'agamba nti musanyufu nnyo okuba nti ayaniriza omukyala ono mu kisinde kya People Power n'ateekako aluta kontinua. Omukyala ono Dr. Zedriga Lina Waru Abuku. ETV Uganda tugezezzaako era okunoonyereza, mu kunoonyereza ne tuzuula bingi ebikwata ku mukyala ono. Tuzudde ne tugamba omukyala ono y'ani? Omukyala ono y'ani? Omukyala ono gwe twagala okukugamba alina bingi nnyo ebimukwatako. Bibino ebikwata ku Dr. Lina Zedriga agenda okubanga amyuka Bobiwine ayanjuddwa olunaku lwaleero ku kitebe kya People Power ewandegeya. Bobiwine bw'abadde awaayo obuyambi obugenda okukozesebwa mu kulwanyisa coronavirus ng'abuwaayo mu National Task Force. Omukyalo ono agenda kubanga ye deputy wa Bobiwine mu kisinde kya People Power. Dr. Lina Zedriga Waru Abuku
ye secretary wa Uganda's National Committee for the Prevention and Punishment of the crime of genocide, war crimes, crimes against humanity and all forms of discrimination. Ampuliriza bw'olaba ebyo byonna olabira ddala nti mukyala wa maanyi, kitegeezebwa nti yakiikirira oba ye secretary ow'ekibiina mu Uganda ekikwanaganya abakoze ebikolobero katugambe ng'ebya genocide, eby'entalo n'ebikolobero ebirala. Okitegedde omukyala ono, she is a former magistrate but right now ali full-time activist working to end social exclusion and all forms of discrimination against vulnerable groups, especially women. Era nga kikulaga nti omukyala ono mulwanyirizi wa ddembe. She is also a practicing attorney. Wano tuyinza okugamba nti munnamateeka oba muwolereza. Mukyala lecturer asomesa abaana era ng'emirimu gye egy'okuba nti lecturer agikolera ku Victoria University. Omukyala ono akulira ebintu bingi, akyusiza abantu bangi era amentalinza abantu bangi. Ng'oggyeko ekyokuba nti yakulira Uganda National Committee ekola ku abo abalina emisango egy'obutujju, emisango egya genocide n'ebirala. Omukyala ono era ye director ow'ekibiina ekimanyikiddwa nga Women in Peace Building and Reconciliation. Okitegedde kibiina ekyo ky'amaanyi era nga alina n'ekibiina ekirala kyali director kye bayita Forum for Women in Democracy FOWODE. Era ng'omukyala ono era ye director wa the Association of Uganda Lawyers Uganda FIDA. Era ng'omukyala ono ye director w'ekibiina kya Trust for Uganda's Orphans. Era ng'omukyala y'omu ono ye nannyini masomero oba director w'amasomero g'omanyi nga Kampala Quality Primary Schools among others. Mukyala wa maanyi. She's a lecturer at Victoria University in Uganda. Ate era ye executive director wa Zedriga Foundation in Northern Uganda. Ndowooza embeera eyo giraba. Dr. Zedriga alina masters in arts, Masters of Arts in Peace and Conflict Studies, n'aba ne Master of Arts in Human Rights, n'aba ne Bachelor of Laws LLB, ne Certificate of Laws nga bino byonna yabijja Makerere University. Omukyala y'omu ono alina ne Certificate in Genocide Prevention from the Auschwitz Institute of Peace and Reconciliation ng'eno yagifuna okuva mu ggwanga erya Poland. Omukyala ono alina ne Certificate in Women and Public Policy ng'eno yagijja ku Jeff Kennedy Harvard University mu Boston, US, era ng'eno yagifuna mu mwaka gwa 2009. Bino we bijjidde nga Bobiwine talina muntu yenna alinga deputy we era ng'emirimu abadde agikola gyakwemalirira nga buli kimu yakikwasaganya. Wabula ng'emabegakawo Bobiwine yajja n'alonda obukiiko obutamuyisa bulungi nga mwe mwagendera n'abantu abamu ng'omwali Jennifer Folfiga. Wabula ng'amaze okulonda obukiiko obwo, Bobiwine yavaayo n'alonda ow'ekisinde kya People Power, omwogezi w'ekisinde kya People Power, Joel Ssennyonyi, era nga wano anaagezaako okutereeza ebintu kubanga buli muntu yenna yali avaayo yali agezaako okwefuula omwogezi w'ekibiina kye. So embeera eyo bwetyo bweri. Thank you so much for watching. Word XP is my name. Mwebale nnyo okutugoberera, mwebale nnyo okutwagala. Byonna gye musinzira okutulaba. Thank you guys for watching. Mbaagala nnyo. Bw'oba oli mupya, kindly subscribe. After subscribing, click on the bell notification button ojja kubanga ofuna buli kimu kye tukutuusaako. Mbaagala nnyo baganda bange. Nina Waru. And with those words, I want to invite my deputy leader of the People Power movement to have a word to the nation. I thank you. People power, our power. People power. Thank you so much for that vote of confidence and boldly presenting me to the world in broad daylight, not at night. Thank you. It takes courage to do that to some of us. And as you unveiled me, I was like, okay, that's still Lina. I want to thank you for your consistency, because what has culminated today in the unveiling of this Lina did not start today. It has been a fleet of
conversations, negotiations, and convictions. And indeed, you proved beyond reasonable doubt that I belong to this camp. I am very humbled. To Ugandans, as a mother, as a practicing social inclusion advocate, as one who has been a widow, single mother, because of the intolerance, because of the deliberate exclusion, I stand here to say we do not need to be exclusive. I thank you that you find me worthy to be on this team of comrades in the struggle. I only can be better and stronger with you holding my hands. I do not promise anything. I only can promise what the Pope stated in the Holy Mass yesterday. He said, ours should not be a leadership for praise. It should not be a leadership for favor. It should be a leadership for service. It should be a leadership for safety and security. It should be a leadership to create a future that we will all want to live in. And here we stand to manifest that. And we can only do that together. We can only do that from the hearts and not from the stomach. I believe, guided by the principles of the people power, we will be able to deliver on that dream of a better world. Yes, I have said I do, and I will live by that. The prices will come, but I'm very prepared for those prices because I've already paid for the last 25 years some of the prices. But if this can only give us an opportunity for an inclusive, consultative, humane, people-centered decisions in governance, I am ready to face the consequences. Thank you very much. Our default angry and redua mbo amani woro amale doemini kini mandro atamba chagulani ma buti ati afari do androko e don ra sile dalito azikoni mayanga ndade yo politique bleri ra teji amani drelia dia akaki yo risi nyako dingani yo tukililiko amaki gafade ofe azenivini angiri te mangunde urikoko asogo ni atizo ando bweka loki lebacholi dutua timba anielina Mama Lina apoyo lubanga la dit watin okati kitam ni wilobuwen mekwania endong atika lobukore apoyo mate apoyo la dit ile bacholi kiwani chinga chel peti mungo one hand cannot scratch Kindong wa kepni wadong wen ludua wa tiki ching wa wekdong wa neng yome ribu kindano yome neroni wa don lobo wa Uganda. One way you Uganda go. Let me now speak in Alu. Anwa akoyo. One watika nenwa, wati nebi, wati pakwaj, wati joaluru wani sheke, tin wilobutika neno, ando ngati deputy wa honorable Chagulani. Mitawati ni
apoyo make. Sasa nataka kuongea kwa Swahili. Leo tunaona iko tabu mingi kwa dunia hiyo, lakini dunia ya people power leo tumekuja pamoja kufanya kitu mbili. Moja, wacha tunasimama kwa dunia, kwa nchi yetu, kuona ati watu wanapata sana tabu kwa COVID-19 hiyo, wazee, wagonjwa, wa mtu hakuna na pesa. Wacha leo tunapatia kitu kidogo kaunga, kitu kidogo vijandala, lakini kitu mbili leo. Honorable, naonyesha mimi kwa dunia yote tunasimama pamoja kuona ati tutafanya na bidii, tutafanya na roho moja, tutaona ati kwa nchi yetu Uganda people power iko kwa nchi yote. Asante sana. Thank you very much. Award 4. Eyala Manoi. Because of time, I would have spoken even in Karamojong. Thank you.